Amawulire agakagwawo galaga nti former Right Honourable Speaker of Parliament Rebecca Kadaga bannange juzi nali wano nenkuba enduulu neŋŋamba bannange omukyalo embeera mwali si nnungi essaawa eno amawulire agakagwawo mbu addusiddwa mu ddwaliro mbu nga si birungi nja kubanga nkomawo mbe nga ngakutuusaako ate ye ewa Honourable Fiona Nyamutooro naye waliwo agatambula mbu kuva Eddie Kenzo yasisinkana ne Rema Namakula ku mukolo nabalaga omukolo ogwo mbu waliwo ebitatambula bulungi nja kubanga nga kuwaawo ate omukyala Zuwena Kirema ono nga mukyala w'omukulu Bebekulu munnange yasanyusizza abawagizi be era bwe baamulabyeko buli omu nga ayimba kimu Zuwena. Bingi nnyo bye ngenda okuba nga njogerako nnaku lwaleero tutunule mu nsonga ya Papa Sidi bannange ate ye nno avuddeyo mu kamera atandise kubanyonyola kimu buli siteepu bannange tulagawa byonna ojja kuba nga obifuna era nja kuba nga mbikutuusaako. Ate ye omuyimbi Fibike oba Fibi kukkiriza munnange mukama mulungi yasumulukuse ebibuuzo bibadde bingi naye finally yazadde omwana muwala byonna ojja kubanga obifuna nkugambye. Ate ye omuyimbi Gravity omutujju naye nga amanya gamatuufu ye Wabuuyo ye naye munnange yavuddeyo n'agamba nti muleke okwogera bingi mbunoki mbolunaku olwo just terwali lulungi amawulire go mangiko era nja kubanga ngakuwa katandikire ddala neggulire erya Right Honourable Speaker of Parliament former Right Honourable Speaker of Parliament omukyala amanyiddwa nga Rebecca Kadaga bannange nava juzi mbakolera eggulire ne mbagamba nti embeera mwali si nnungi era wotunuulira ekifaananyi ekyo kiri current. Amawulire gavaayo galaga nti mbu omukyalo ono addusiddwa mu ddwaliro mbu ng'embeera si nnungi waawo kwotadde abantu batandise okuba nga ate bamwogerera n'ebigambo era yali sipiika essente waali bingi nnyo katuwulirize onaagamba ki. Kozi maama wange Rebecca Kadaga yegwe eyali sipiika palamenti nga bagikwatako okwongeza Mwami Museveni emyaka afuye mpaka lwaki ye palamenti yemu bwe baakubira zaake Mwami Katumba Wamala ng'akuba muganda munne Ng'uno eyali ebuzeeko mukule oba akajiki yegwe yali sipiika era njijukira mwali ku TV ng'oli n'ono omwami ono omusiraamu eyali embisi bashirikazi n'ogamba nti singa teyali gwe singa Mwami Museveni takomawo nti gwe okola kyamaanyi nnyo okubanga Mwami Museveni akomawo kati raba bw'otunula sitaani tasiima n'oba oli kuweereza n'oba oli musinza talinayo ggulu liri neewunya ne kitatta Abdullah kitatta mwewunye kyogamba bw'otunula bw'otyo maama Rebecca Kadaga osinga Ginaduli obukulu osinga Mwami Museveni obukulu nammwe abakyaliko mulye kamanye ng'akoza n'owebbwa wandikoza mu ggwanga oliyita ekifu tolaba bw'otunula sikusekerera kubanga kino kimansa nnaku neyasigadde waka kimutaayiza neeraba naye ng'omanyanga nti osigaze obulamu butono ku nsi bannange tokolereranga omuntu omu kolereranga ensi musajja mukazi wattu baakusirisa kasaba kuteekako omutwe gw'omwana ono gwe baasaddakira emasaka ne bagweka ku palamenti mu Kadaga yaguntumye naga nti n'omusango guli awo ogujjukira nga olwana okudda kuwa sipiika nga baleeta olanya ekiri ewa munno bwe kimumalawo kijjawwo bwe kiva Kadaga agikyamumala
bwe kiva Kadaga nga bwe kyalya mirungi bwe bwe kijja okuyiwa n'egundi simanyi egundi yafa Kiggundu so yamanyi Kiggundu yali wakakikuka ebyokulonda ono maaso ga Nawolovu mmwe laba Kadaga bw'otunula nzompa kyakuyiga sitaani talokoka laba bakazi wattu bw'otunula bambi laba nga ne lusoga tulina nnyo kyogikyusiza basigadde balina ebikajjo era ku bbeeyi entono basigadde abaana bazalira kuli waka 14 nebwenvunzi zikyabali obadde sipiika Kadaga osobeseka mu byobukulu oba bugira tukeno kabe bambi mukazi watte tumanyi kiki ekyamutuukako naye tumusabire Mukama amuyambe era amusobozese okubanga assuka bulungi naye nga birungi si birungi. Nga tuvuddeko eyo munange tuddeko wa minisita waffe Honorable Fiona Nyamutoro amawulire agaliyo munange galaga mbu si birungi era mbu okuva olunaku Rema Namakula we yasisinkana ne Eddie Kenzo ku mbaga emu mwalaba akalulu akaaliwo abantu abamu baali expectinga Rema ku reactinga nga luli reactinga nga oluusi n'anyiga ne yeekandaga naye this time around just yamukubira kalulu n'ayingirawo mbu amawulire agaliyo mbu si birungi ate kwotadde waliwo omwami wuno alina ebigambo nti mbu essaawa eno wetwogerera biibino Nyamutoro ali bubi nnyo bamuddusizza ali mu Ssabe Congo wuliriza information eyakafuluma ssaawa za kakati Minisita Nyamutoro oluvannyuma lw'ekitambo ky'obusezi bwe kyamukwata ewa Kabanda wa Secretary General wa PLU Nyamutoro balemeddwa okufuna omusawo Omuganda asobola omukolako mu Uganda bamuddusizza Congo ssaawa za kakati Nyamutoro ali Congo ew'omusawo bamuyita Hamza yali mumukolako ssaawa za kakati yamanyi jjajja ebigambo bye ate munange mukyala wa big size Bebe Cool mukyala amanyiddwa nga Zuwena Chirema munange omukyala oyo yatusuukako bannange aliko face yaliko size ennungi buli kimu kiri ku ye munange bafaanizi bwe bamulabyeko awo enduulu ng'oyinza okugamba nti oba ki ekiguddewo naye bambi she's a very humble woman era bw'atyo n'abaaniriza bulungi awo nno selfies ne ziruma yo ono mukyala Bebe So beautiful. Hizo kama miaka 10 na yo bwavu era wamati kikulu nnyo mukazi wati yavuddeyo babuzaako nga teri kirala ate munange nga tweyongerayo ensonga za Papa Sidi nga zisuuse Papa Sidi abayimbi nno avuddeyo kubannyonnyola biri twalaba mu biwandiike kati abiina mukamwa bibino kiriwo penge man nze nkooyo okwekweka njagala ndivinga ku tulukala yange blood sijja kulimba kiruma mutima kubanga tosobola kwogera kyoli oba okitegeera ng'omuntu wali obaddeko ng'olinga ali mukomera penge ng'olinga ali mukomera kizungu akiyita mu dinayo ng'oli awo oli mu dinayo okitegeera so ekyambisizaayo nenjogera ensonga eyo nti nze ndi bwentyo ku tulukala yange kati kitwale Papa Sidi kuba nabitone batwogera mwe tulina okubawa ebitiibwa olwensonga tulina okumekiza tuwambe twogera tubikakasa kati kitwale Papa Sidi nti nno oyagala abasajja ya
Papa dino kyogedde okimanyi kyoyogedde obagala basajja. Njagala abasajja Penge mulo. Papa sibatandika ddi okuwasa okwagala abasajja kuba tatandika ddi otunyonyoye wano okwatagana wotandika yanja pa wagambye muyina ekyammwe ojja otya okumanya nti oyagala basajja. Njagala nnyo mentioninga amannya g'abantu naye nze ng'omuntu kyatandikira ddala kuva mabega nga nkyalina emyaka nga 10 awo 12 bwenti. Ndaba mwana saagala ku associatinga nabaki n'abasexi mwana nga ndaba nze tebankolera nga sibaagalira ddala naye ekijja nga kikula naye kati nga bw'omanyi Penge ebbanga lyaffe ery'emabega olumanyi gwe haso zonna ozimanyi. Nzimanyi era nenzijaawo nenyingira mu bya nenyimba music ate n'akwatayo kati olw'okuzibiikiriza erinnya liri nga sisobola kukola ki kuvaayo kweraga okitegeera sisobola kuvaayo nti noneerage abantu baffe abayo. Ate ye omuyimbi Gravity Omutuju avuddeyo n'agamba nti abagamba mbu aba people power be bavaako ekivulo ne kimusala agambye nedda mbu ye amanyi nti abantu abajja ku olwo bebo abaali ababe olunaku just lwatambula bulungi naye asuubiza okujjuza ennaku endala. Ni munafu mitegeera teyanyingira talina kyeyankosaako whatever happened kyali kirina okuhappeninga Katonda yali yakigera bwe kigenda kubeera bwe kityo mitegeera talina siyinza kwekwasa na muntu yenna nze just olunaku lwakeera nga lubi nga erukkerera olunaku n'ofuluma ewaka ne lukutabukako nga buli kimu okigatta tekigatta mitegeera kati nze lwakeera olunaku just nga lubi sijja kwekwasa muntu yenna sijja kwekwasa show zaaliyo sijja kwekwasa kintu kyonna just olunaku lwakeera nga lubi ensonga lwaki ate twagenda mu byalo ate ne tujjuza bwekiri ekaliro ne tufuna omutwalo gw'abantu mbala ne tukikuba buli wamu ne wabeera successful mitegeera kati simunenya naye yali agatta buwaya mubiwulidde si bigambo byange munnange. Ate ye omukyala Fibikie ne mwami we Nzora Mukama yabasumuludde bazadde omwana w'obwala kasukaali ke kali eyo era ssanyu jjereere abalabiddwako nga bali mu ssaala ez'amaanyi nga basaba Mukama Katonda abakwatireko omwana waabwe akule bulungi. Bulijjo bambi babadde batugamba nti balongo naye nedda azadde omwana omu Mukama mulungi era tusaba Mukama abakwatireko buli kimu kitambule nga bwe bakyagala biibino. Yes, Lord. You said it in your word. You are the God of all flesh. Yes, is there Lord. Anything impossible for you? Nothing. She's here and she has flesh. Amen. She can't be impossible. Amen. Father, she will be possible in whatever she will do. Amen. Give you praise. Give you glory. Give you honor. Amen. Well, tubayozaayoza bafebi. Ate ye Katikkiro Charles Peter Mayiga bamuyisizaamu eggaali lwa bigambo byayogedde nga bannankyukakyuka biibino. President Museveni atuuza emyaka 4 mugamba aveeko kati bwe mugamba nti vaako n'avaako. Wafunye omukisa okubasisinkanaku bwabadde Bungereza okwongera okutegeera ensonga zaabwe n'ebibasiiwa. Ekisooka Bwana Katikkiro oba Mwami Mayiga omuyala takkakangako kumuwa mmere ne okwekiika mu kkubo lye ery'okufuna emmere ate awo wekibeerera ekikyamu nkiddamu omuyala takukkaka kufuna mmere naye bwe weekiika mu kkubo lye ery'okufuna emmere ate kaba kalabaayi oba osanga tosobola kugamba ku Museveni aveeko era n'avaako naye ate bwe weekiika abamulwanyisa awo weewali obuzibu era tewali yeetaaga nnyo kigambo kyo ku kuvaako kwa Museveni naye ate tewali baddewo nnyo kigambo kyo mu kukkakkanya abagezaako okumulwanyisa. Tugende mu maaso yayongeddeko. Nasikanya abantu bangi nnyo nze saabalabi waliwo abantu 4 omu 2 3 4 ababadde beekalakaasa omu 2 3 4 naye ngeno ndi mu 10 by'abantu. Wagenze e Bungereza
ku lwa gavumenti eya wakati oba olwa gavumenti ya Buganda. Olukuŋŋaana lw'obadde ogenzeemu wabadde orepresentinga Museveni oba Ssaabasajja Kabaka. Lwaki statement yo gyetandikidde ku ggwe yabadde agenza okurepresentinga Kabaka erimu Museveni? Lwaki statement yo wotandikidde ku nsonga gye wagenze nga ya Buganda ate erimu Museveni? Abo abaakutayiriza e Bungereza babadde Baganda. Ebyo byammwe temututeeka mu bintu byammwe Muzaffalu. Wandabyeko nga mbyogerako eby'e Bungereza. Wandabyeko nga mbipositinze nti mayiga e Bungereza bwekiti ne bwekiti. Ezo nsonga zammwe za Buganda, si nsonga zaffe za kununula Uganda. Lwakuba ate gwe yagenza okurepresentinga Omutanda nnyini Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi owookubiri kyo ky'olukoma nnanta wetu ate otalantukidde mu Museveni. Bagamba mbonziddeko Museveni nze namuleeta oba mwe mulowooza bwe mugaana avaako asobola okuvaako. Abaakusazeeko e Bungereza si bannayuganda abaagala okununula Uganda, wabula Baganda abalina bye baagala okubaako ebitereera mu Buganda. Totuteeka mu bintu byo Muzaffalu, tugende mu maaso. Simanyi nendoza mu bana abayingidde mu kifo twabadde ab'engeri ng'ezo baabaddewo era buli tubasisinkana beeyongera okutegeera ebintu ebiri eka. Ebyo ne mu Amerika byaliyo ffe tetuli oba kino nkyogere mu Luzungu. I am not a political activist. I'm not an activist. I'm a leader. And a distinction must be drawn. Siri mu Luganda activist bamuyita batya Adamu mukakaalukanyi w'ebyobufuzi. Siri mukakaalukanyi wa byabufuzi. Naye b'okulembera bakakaalukanyi ba byabufuzi. Era b'okulembera b'osombamu ettoffaali. B'ogamba okusiga emmwanyi. B'osolozaamu kino. Era abagula certificate za Buganda bawagira Obwakabaka. Balafuubanyi ba byabufuzi. Simanyi byabufuzi bwe biyinza kutta b'okulembera n'osigala ng'okyajja. I'm a leader. I'm not a political activist. Siri mulafuubanyi wa byabufuzi ogera kulidinga nimbwa. Ogera kulidinga miti. Ogenda kulidinga ttaka jjereere. Muganda wange oba oli mu byabufuzi oba tobiriimu. Mu bufunze waliwo characters ezirina okujja nga zizingiramu ebyobufuzi, because you cannot be a leader mu nsi erimu ebyobufuzi ebitwala n'obulamu. Nze gwozza okuliidinga n'oŋŋamba I'm not political activist. Nzikiriza nziremu nkuvume n'ekivumo kiikino wakwenya. Tugende mu maaso. Ndi mukulembeze nuŋŋamya abali mu gavumenti, nuŋŋamya n'abo abaagala okuyingira mu gavumenti. Weebale kuluŋŋamya bulungi Mpuuga, era wamuluŋŋamizza bulungi ku $5,000 eggwanga lifunyeemu nnyo n'okuliraga nti $5,000 temuli ssente, n'abalala Abaganda abali mu paalamenti nga mulina omuwaatu ogubba mubbe. Tukwebaza olw'obuluŋŋamya obubaaba. Njogera ekyo olw'embeera gye ndimu. Naye omusajja atudde eri Mannyo Gaseka tuddawo katebe alya kasooli omwoje. Kakati nze mbeeraawo manyanukulu oyo ate muno naddala nga byayogera si bituufu. Atudde eri Mannyo Gaseka, atudde kafoomu alya kasooli omwoje. Enkya ate n'ojja ogamba Abaganda nti enkumbi terimba, ng'ate alya kasooli alimiddwa enkumbi omujereze. Ono omulimi wa kasooli anaddewo amaanyi agalima kasooli, omulimi wa muwogo anaddewo amaanyi agalima muwogo, ng'omufudde kyakujerega nga n'abakulwanyisa oba b'owulira nga towuliramu mirembe obalangira kyakulya kye balya. Enkya n'ojja n'ogamba abantu muddeyo mu byalo mukwate enkumbi, naye ng'ate alya muwogo gwe balina okulima omujereze, era omujeregedde mu muwogo gwe balimye. Tojjeewo kabonero. Tugende mu maaso. Gwe ogenda n'ekyo omanyi omukulembeze anyigwa emirundi ebiri. Bw'okola kino wabaayo n'akiwakanya, bw'okola kino wabaayo n'akiwakanya. Bw'ogenda n'ekyolaba nti kituufu. Togenda n'ekyolaba nti kituufu.
ogendanga na kituufu kuba eva si gwe mutuufu. Nkiddamu togenda na kyolaba nti kituufu ogendanga na kituufu kuba eva si gwe mutuufu. Ate bwe kibanga okikoze mu bulungi. Lindako era akatono. Era okunyigirizibwa kw'omukulembeze kuva mu bukulembeze bukyamu era kuva mu bukulembeze bubi. N'olwekyo buli woolabanga ng'engalo zitandise okukusongamu sooka weekube mu ttooki sinakindi olekulire kubanga toyinza kukulembera bantu bwe mutagatta ndowooza. Endowooza zaabwe onoozimanya dde ezisobola okukulaakulanya Obuganda nga buli emululiziganya mubeera mu kuyomba okuggyako ng'okulembera nnyumba ya kitaawo na nnyoko. Eyo osobola okukola nga bw'oyagala naye ku Buganda ey'awamu apaana genda mu maaso. Waliwo n'abalala abalowooza nti entalo zaabwe ez'ebyobufuzi ffe tugenda okuzibalwanira so nabyogeddeko emabega balowooza nti bajja bayamba okulwana entalo batufuule twalinyira ku ffe. Mayiga tewali ayagala omulwanireko ntalo za byabufuzi kubanga zino si ntalo za byabufuzi, zino ntalo za nsi yattu Uganda. Naye wakati mu kununula Uganda tewali yazza kufukaamirire agambe nti Mayiga gy'otuggirewo Museveni, agambe nti Mayiga gy'otuggirewo Museveni. Ke kali ke nkugambye ne nkugamba oba tosobola kuwa ku muyala kyakulya ate tomulemesanga kukifuna. Tewali ayagala omulwanira entalo kubanga okulwanako kubeera ate si kw'amaanyi nnyo era tekuyina nnyo ky'amaanyi nnyo kikugattako kubanga bwe nkulabanga ennyaanya envundu gye sisobola kunteeka mu nnyaanya nnamu. Naye ennyaanya envundu eyo ne bweba ebbali neegezaako okkuba ekivundu ku nnyaanya zange nnamu zireme okutundibwa kubanga bwewunya balowooza ne zino ziwunya nina okugisimira ekinnyangiziike. Mayiga gwe oba obadde olowooza nti oli mo useful nti ekigambo kyo kikola mu sense ku kukyuka kw'eggwanga tekikola naye ate tofulumya ekiremesa. Nkiddamu tofulumya ekiremesa tutuyambako twetaaga buyambi bwo. Teweefuula useful nga te statement ekufulumye eri useless. Tugende mu maaso. Eyo twogere bino kakati n'olwekyo waliyo n'abalala bayinza okugamba nti Katikkiro oyo tumulwanyise ng'omuntu. Katikkiro tumulwanyise ng'omuntu. Tumulwanyise emyaka 11 anaavaawo ddi bannaaye aveewo. Teri Katikkiro ng'omuntu. Waligambye abalala bagamba nti Mayiga bagamba tumulwanyise ng'omuntu. Ne toyinza kugamba Katikkiro oyo tumulwanyise ng'omuntu. Tewaliyo Katikkiro ng'omuntu. Katikkiro abeera wa Buganda, tabeera bubeezi muntu. Era toyinza kulwanyisa Katikkiro ng'omuntu. Mayiga gw'olina okulwanyisa ng'omuntu. Kale olabe bw'otabimanyi buli lwa Sunday mbaawo wano ate mbafiri gy'osome. Baana Katikkiro, baana Mayiga gy'osome. Nze buli lwa Sunday mbeerawo wano lwakuba mmwe munneewala nnyo. Naye eyeewala empanga Masumba ebiika. Byebyo tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde nkomawo nabyo.